Disney Southern Promotions Baba to Cephko King Saha Abu Dhabi na Dubai. Ukitanuka 17 Juni. Asokende Dubai. Kuna Gispa Chelsea Plaza Hotel. Satwa roundabout. Platinum dealers 10. Ate gold. Dinams 2. Kuyamba lo tonyori okonjola mekin saha. Sawa sadweze chunga tandika. Eno DJ wasa agenda kwa muziki. DJ Shagol. Program kanga 18 Juni. Agenda Abu Dhabi. Ustran Hotel Cosmo Africa. M1 Flow. Eya kuyingira dinamu 10. Wenamu ni ma VIP. Ati VIP party. Ateno DJ X chikwasa ganye. Inabena bitegekedwa. Southern Promotions the Apple Events. Nibitikibwa mu center. Speed Express Tours and Travel. Bakafuluma Visa. Tickets. No mulambuzi. Karagone Esgate Restaurant. Echasizo fumbe chimeri chabana Uganda mu Buwalabo. Come in. Boss, Lugalabi Mogobi. Guru yakedde kusiba tailo ekawunge zineziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe nezingoberera. Akozesa biki? Alina ekivere tekiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles nezinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Baniriza nnyo ku Kasuku live olunaku lwa leero tuli Kibuye Police. Kati mama w'omwana bamutadde awo munda. Mama we yakoze ekyati. Mama we bamuvunaana kweyita kyatali. Bagamba yeetuma nga simanya minisita, yeetuma nga kamishona, simanya yeeyita atandiko. Bweyajja wano bamubuuza amannya ag'enjawulo nga ye awaayo amannya gasooka mu 10 nga ge gagi. Bagenda okunoonyerezaako mu nsonga ezo ng'amannya g'amatuufu kyeyeyita si kyali ate ng'abadde akirimbiramu abantu bangi. Mama wa Cephko abadde naye mufere naye abadde alina baatera ng'abagamba nti munene mu gavumenti. Mukyala mulayo bakamuyingiza awo naye nga tuli wano looya wa Furufiga agamba fayiro yawedde abana abatwala mu kooti. Procedure eno yonna yonna pozi nze disclaimer gyenja okuwa nze nganze sikkaanya nayo. I think there were more amiable ways to handle this whole procedure. Naye buli gwobuuza alina ensonga ze zaakuwa so tosobola kubuuza muntu lwaki alowooza bw'alowooza naye nga tuli wano simpoke naye azze waali wano. Molesi. Wabula Furufiga akutte wansi ne waggulu. Kati bano ba TikTok babadde wano. Naye oyo omwana alina emyaka 18. Mukazi wa Cephko. Tajiweza. Angambye alina emyaka 18 nga kato nnyo. Kato. Tebasoma. Owaayi. Aina nonako okubiri bubadde wano mujja na mujja abo bonna bolaba basinga tebaze nti baganda abasinga ba express. So kati Furufiga atuuse kati gye twagala okusookera kati ogambye yazze wano ng'alina abakazi bameka. So kati soko mbulire mu gwestoro badde ogigobera kiki ekibadde kigenda mu maaso wano? Kigenda mu maaso wano mwana Cephko yavuma General Furufiga. Amala omuvuma ne bamukwata ne bamuleeta. Nino olwazze wano ku poliisi yasoose kwegaana mwana we by the way naye akatuuka. Yamwegaanye ate n'amaana omwana ye ng'agamba ono maama. Naye taata we najja olunaku olwala ne yeefuula looya nga n'ava ku bwa kitaawe. Nebintu biwanvu mukadde. Kati taata we yajja wano ne yeefuula looya. Biwanvu.
Nenga Fulufiga si yakutate tata mama w'omwana ekyo njagala bakitegeere. Mama w'omwana yamukutte mulala. Bamukwatidde ku nsonga ndala poliisi eringa yakoze ekyo yamukutte ku byayo si ku bya mwana. Kwefula kyatali. Aha. Kati Cephko bamukwatira ki? Cephko bamukwatira kuvuma abantu. Kati yena bamala omukwata wano n'abantu abatandika okuvaayo ku Enyoke waliwo abalala bakuba n'amasimu abatali mu ggwanga ne bagamba omwana oyo temumuta bangi abalina zifayiro zebaali bategekedde. So kati ye kyekyo ekimukwasa. Kale ba TikTok abendabye wano bangambye bayise meeting. TikTok bazze wano kulwanirira munnaabwe bwe bakwata bali mugezaako kwetonda okulaba nga asonyiyibwa. Si byangu era tusabe nno omwana oyo Cephko nze lumu nali ngenda shootinga Fulufiga wali ku Sula Motors ne musangawo nze nga simumanyi naye nga nzijukira be namulabe nti nali ndabyeko manyi nze sibeera nnyo ku TikTok nsuulayo oluusi ne sitasuulayo kati nga nzijukira okulaako gayi nga ye infact nalabako oba yalinako argument ne gayi gwe bayita Miki kubanga bayombera kisesaayagala kati nze bwe nabiraba ninga nti kati bano abaana ate kati they are not even 1% famous. They are now fighting over what? Anyway, nestabiraba nnyo nembirekaawo manyi TikTok omuntu bujja bungi kati obeera togoberera olaba akakunyumidde n'obeera kwako kati bemulaba ne Fulufiga oba yali azze mujjako baiti oba biki Fulufiga n'amugamba nti onvuma biki wololo ne mugamba omanyi omwana oba tomuwe oba interview oba baiti muleke agende omwana amwetondera awo kati nze nagenza okuddamu olaba ku mawulire actually nze nabirabye Saturday okuva awo bayida olwo omwana we yeetonda nadda n'agamba nze yagamba omwana mwenyini Fulufiga yali amusaba selfie n'agamba nze kati oŋŋamba ki kati nebyasitula embeera zonna okubanga zituuka bwe yali amusaba selfie n'agaana mbu Fulufiga ng'awunya yasaba gundi byebyasitula emberemu n'ayogera n'ebigambo ng'agatise bukyali kinsaba ne selfie naye neŋŋana nga ndaba kiwunya ayisa mu kamera saawa eno nze ng'omuntu ategeera obuvunaanyizibwa ogwo gwe bayita omuzimu gwa kamera okugu overcoming si kyangu kati nange njagala nkubuza akabuuzo oba muludde mu field tubalabiddeko era namwe tubeegomba tukole ki mu butuufu kuba abamu abaana basinga kati ku TikTok eno yayabise content bamanyi kuvuma kugamba abantu diversion kugamba abantu tebambeka tukole ki ensonga eyo kola kyoyagala okukola ebiddako n'oba onoobiwoza si be giri wama muganda wa bekola kyolina kukola lwakuba waayi ne Fulufiga njogedde naye ku makya naye nga naye awanda muliro naye ekirungi wano atuuse sooka ojje ongoberere wano njagala follow jeno naye meeting etandise no nobody is getting you don't worry so tujjeko tulabe ekiddako Gwanga ngoba ali kusaidia kubanga nawe oyagala kwefa balinga kata tojja kunja kubanga ononya content ononya likes na comment kala mpane wabali abali ebwe batamenyi gwanga butambula omuntu ne wanafuma ngali we wa gwanga umuntu wanafuma president seven ngali we gwanga ngenda mukwata ni wali wakusinga ovuma nali nkumya ki kam jangu mu kamera nani nkuvumye ki asipa nani nkuvumye ki my question is nani nkuvumye ki answer me nani nkuvumye ki answer me nani nkuvumye ki my question is nani nkuvumye ko nani nkuvumye ki no listen to me nani nkuvumye no listen answer me nani nkuvumye ki who are you one answer me nani nkuvumye ki cancel nani nkuvumye ki nsobola okuba lestinga gwe man nkumanyi gwani
Sikumanyi gwomanyi. Tochiranga gwomanyi yagala kunkolerako manya. Ononya likes. Anna nikuvumira. My brother. Tugende pa. Reality. Mpola reality. Oli wano kulwana. Nani kuvumia ki? Oli wano kulwana. Sort of a bastard. Nani kuvumia? Oli wano kulwana. Oli kulwana. Oli wa Cephko. Why? Gendo kwa tori. Abadde kusabula omanyi embeera yeeyo tuli wano akirubuye ku poliisi agomwaki munkwata nze ndi wano mu kamera yange mundeke mbeere ku kamera yange yokka kuba nze nange simanyi kigenda mu maaso saagala mumbuze kubanga kati nze nange babadde batandikidde ku nsi ate ne wabaawo aguyingiramu siina bigintu kigenda bannyonnyola ndi ku kamera yange eyo kaka gyebaddeko si gyetubaddeko mundeke wabula bannange jako essimuyo sebo tenuza wansi essimuyo jako essimuyo nedda jako essimuyo tonsudiya wano nti munesiga ne Cephko ali wali munda mwali mumwesiga naye kati saawa eno tewali amwesiga soko nindeko kati nikubanga yetulaga essaawa yonna kati omukazi alazeewa fulufiga ali eri mu ofisi bamugyewo mukambwe tasalikako musale nange simanyi kyamugamba kubanga ndaba abamunyiiza kati waliwo omusajja azze wano simutegedde atandika mubuuza gwe ng'ovuma simpoka ali mundaawo naye twagala kumanya amazima amatuufu ku byayogera olunaku lwaleero mu luzungu baga we gonna have a field day muganda wange naye nga wampa quotation ya langi nga ya sente nyingi eyo kampani Kasuku ate netugitemamu baba yangu tusooke tunoonye omukazi tulabe gyalaze gane nina kyendi mukumaliriza wano nzija tubakwati jako yako
Saimo. Anko. Oli otya? Mukazi yanyize. Mukazi mulabye yanyize. Tulina ebibuuzo bye tutera okunyumyanyumyamu awo ne tunyumyanyumyamu ebyokusaaga n'omukazi yanyize muganda wange. Nalina fulufigo oyo. Ekibazo kya Benison wakimanya? Saakimanya. Olwo Benison ono omwana amukolamu akola agegenya amaloboozi ge. Then nayambala sikati n'afuna kapa n'agikola ki. Tunengende ewabe w'omwana abeera wakiso. Tukolamu ebintu byaffe era nga byakusaaga. Wamanyi kirabika jje nakola kyakanga mu bukanzi. Namala noze embozi nagikolanga lwakusatu nengende wa fulufiga ku Friday. Nga mukazi nga bali serious. Nga amaze okujja filing omusango gwani simple cake. Kati yali Friday ngendo okulaba nga kitufu omwana bamukutte oyo. Ye Dr. Cephko bamukutte. Kati ate ne simple cake ne bakoze bamukutte. Naye nze ndowooza omanyika tulina ebintu biri abantu Kasuku abantu bebaganye okukkiriza. Abantu bamikisinga kibawulira ku fulufiga n'ekikolebwa. Oyinza okuba fulufiga tomwagala ng'omuntu. Like nga kunyiiza kwambulamu wali abantu abenyiiza. Naye kati ng'ovudde ku kya fulufiga okunyiiza tudde ku kiri ekirala ekikolebwa. No, Cephko Kasuku avuma. Olaba Kasuku solution ng'ava yagwa. Naye singa teyagwa wandi muhayalinze yavuma ekivume ekipya nga sikiwulirangako. Yavuma ekipya. Kati ebiseera ebisinga kyoweebuuza kiri kimu. Kyanza naye manyi omwana alina n'ekyanooki n'omuntu ow'amaanyi. Naye tubanga omwana agenze mu kkooti kati kigenda eri baana bonna abali ku TikTok. Tusooke tuleka excitement. Kuba kirabika omanyi TikTok eno erina obuzibu. Kasuku okutuuka w'oli abantu omutwalo gumu baagala okutuuka w'oli. Naye lwakuba olw'omukisa ne time gye twagala okukolera ebintu ebimu awamu tetuweesa mukisa ogwo. Kati TikTok newa abantu omukisa. Osobola okufuuka star, osobola okufuuka serebu mu lunaku olwo lumu. Kati problem nejja ku content kigwe ngenda okuwanga abantu buli lunaku. Kati wala abantu kati bali fani. Naye ng'agamaze nja kuvumanga. Then ekiddayo neno ku TV ekibadde kiriwo nga present okujja singa ojja n'obugira ku muyimbi n'omuvuma. Naye ng'ekyenjawulo kiri kimu mu basatu Kasuku b'olumba mulimu babiri n'eyakubidde kasimu n'agamba nina kyenjagala okuyisaamu mpisaamu eggaali. Era naye n'omanya nti wemba muyingira nina wenkola ki wenkoma. So nze ndowooza nti industry ya TikTok nnungi because ewadde platform abantu bangi nnyo. Essaawa zino buli munnayuganda asobola okufuna ku ssente nga zijja ku mutimbagano. Kati ebadde etaaga kuregulatinzi kubanga ekulira ku speed naye terina mateeka gagiregulatinga. Facebook we tulina yo olina okuba nga olina okubaako kyokola, olina okuba nga olina kyogamba ensi. Ekyenjawulo si buli omuntu asobola okufuuka sita ku Facebook. Bo ne balowooza nti bamanyi nga si wamanyi ku Facebook. Nga following it nagistreamlininga. But the problem ya TikTok eri emu nti buli omu asobola okufuuka sita. Jangu eno tugende wano wabweru tebatukkiriza kukola interview wano. Sooke tuddemukko daho wano. Ndowooza abasajja tebabyagala. Andi n'ebintu ebigira nabyo bingi. So Saimo tugende mu maaso. Yimirira wano, yimirira awo. Wano. Yes, sebo. So nze ndowooza nti industry ebadde ekula ku speed ekirungi naye problem nga tetulina regulations. Submission yange yokumakya ebadde bweti. Ne fulufiga alina baavumyeko. Oba kitegera alina baavumyeko. Dawa. Mwana wali okay? Kale genda maaso. Embeera kale mwetukola ki? Mwetuli. Naye kimaliriza okugamba nti nejjono naye yali alina baakoze eki baavumyeko. Ne mukama mulungi nti balema abo balaba babavuma. Naye atya bw'anaavayo n'asiba omuntu lemusiba otya omuntu fan base egenda kweyawulamu. Ne fulufiga ne bw'omukyawo balogera kujja mu kivulu kye. Balogera kujja kumwagira mu bizinesi oyo naye gy'omanyi. Naye kati kirungi kaabasibe naye kiddawo kiri kimu nti y'anaddamu okubaako baayingira. Awe wali ekibuuzo kuba okuvuma tekulimu kiraasi. Ife twevuma ne bakasuku mutuleke. Oba osobola okuvuma Kasuku nange nsobola okuvuma kubanga okuvuma tekulimu kiraasi. Kati kiseeza kigenda kuddayo eri ne fulufiga kyalina gwasobola kuvuma kati wano. However,
problem eriwonze kunze nganze nti okuvuma kubadde kususse like waliwo linajja naakuyisa megalo nakumu nakuvuma naye ng'oli akuvuma ng'oyinza okuloza gwavuma baali balina we baali beesinkaniddeko kati banga omwana oyo yavuma mama wa rape gegenda obuuze rape kavuma rape ne kavumiramu ne mama waako ne mama wa rape kati Kasuku ng'oli oyagala nnyo jjajja omwana n'amuyisaamu eggaali eno mweno industry gye tulimu so ze ndowooza tetusagala tumikisinga ebintu bibiri okwagala kukikolowooza kufuufiga n'ekikolwa mu society eyo nawe gye tuwangaalira buli avuma osobola okuwa ensonga zo nga tovumye actually buli muntu walinza oti ng'okumatiriza batalina kyagamba and problem yeyo gyenayo n'abantu abavuma eryemu nti batuuka mu time gye babavumira kibaluma kale kankuwa example Gashumba yavuma Katikkiro abana batandika nayo mukola ki omuvuma naye njagala ogenda onoonye interviews zonna bwe bamujjukiriza nti yali avumye Katikkiro ananaagidde wonna so kitegeeza nti osobola okuvuma leero nga tebavuma gwe kigenda kuuma nga bakuvuma kubanga okuvumwa kibi teri ayagala kuvumwa anti tusobola okubeerawo mu nsi nga tusobola okwogera n'empisaawo kyenjogedde nga sikuvumye ate naye kukuba ekyokubiri ndowooza tulina problem y'abantu kati Kasukola bw'olina sense of humor osobola okujeregerera omuntu nekimuluma naye nga tomuvumye naye akalayini akawula okujerega n'okuvuma katono nsobola okuwulikika nga avuma nga mbadde njerega kati katono nnyo abantu bamanyi ojerega otya bw'oba ojerega omuntu omujereza na bigambo ki omukoma wangu omujerega kati kyabantu tebakikola ki tebakimanyi so kati kigenda kuddayo eri nti nno communication ensonga lwaki Kasuku wasoma emyaka eno wasoma emyaka 3 abamawule tumanyiddwa nnyo buli omu nolaba n'ataasoma atoli professional naye ng'okola mulimu gwo naye omuntu yagendako ku ssomero omanyi nti in communication this is done this is not done kati problem yetulina mu kubaana ba TikTok tebasoma communication wabula yatandika akola challenges afuuse star kakati ayagala okwogerako eri ensi tamanyi ddirwa alina kwogera ki na ddirwa atalina kwogera kino so tukkirize oba tugaane ne bw'atandibadde full figure waliwo omuntu abadde alina okusibwa kubanga tendese y'okuvuma kuba buli omu amanyi okuvuma fena gye twakuya abantu bavuma kyovula nze nagamba abantu abalowooza nti omanyi okuvuma Kasuku nze tovumira ku social media tufune akasaawe nga tewali kamera mwevume tuwewemule nkakasa ngenda sigala mu kasaawe nga mpemula ofuluma ogende lwakwesula kikola lwansonga nti osanga nyizo basina kufuna linnya ya protecting naye gyenkolera no protecting erinnya la kampani yenkolera so mulekerawo okulowooza nti mwe musinga okumanya okuvuma abantu abavuma gye bali bavuma tulina background ezitali nnungi nnyo ffe tetwakulira mu yengeri abaana abayombera chocolate twakulira ku mizigo so okuvuma cannot become a career mu ggwanga lino ate okuvuma tetusobola kufuga career nga tuli mu journalist kuba balinga bamawulire wakati obusinga obunafu finano wa media Kasuku obumanyi bw'ofuuka famous TikTok manyi ekiddako nga TV ekuyita nga tusobola kufuwayo ka programu wano ng'otandika kucapa naawe batandika okubrandingako munnamawulire so kyendowooza aba TikTok tweterezeemu career nnungi platform ewa abantu abangi emirimu omu Uganda temuli mirimu saagala mulowooze bulowooza nti mwagala kusula platform eyo saagala nzeegwe ekintu ekiwa munnayuganda omulimu abaana bali alwana kugenda ku pelolo ya mitwalo kati waba alina TikTok esobola okumufunia advertiser n'amuwa akakadde ze sikkirizigana muntu ayagala kuwanisa platform eyo but let's have a platform eriko buli muntu gyasobola okubeerako oba kitegera saagala tuscrollinge nga bw'obaako omuntu gw'otuka ku Kasuku tusawo mangu saagala kumuwulya kubanga awemula esebo mbeera yeeyo naye kino ekintu ky'amateeka Lumbuye yakyogeddeko n'agamba nti bayisawo tteeka lya gundi lya Nsereko waliwo kagundi ke bampeereza ngenda kabazanyira wano kati bw'okiremerako ennyo nti baregulatinge olowooza tetwandibadde nnyo kutemuvuma regulation already eziriwo tezimala kubeera mu regulation mu tteeka eryo ono mwasibidde bano abaana
Uganda gyempangalidde mu Kasuku mu Uganda save amateeka kati ngenda ku example omanyi nti mu art kati for example nga omuyimbi olina owandiika oluyimba n'olutwala ku UCC ne baluyitamu okimanyi etteeka bwe liri kituufu omuyimbi oluyimba olunalutwala ku UCC amateeka gano mu Uganda bagateekawo kukwatiramu awo baagala okukwatiramu bajja ddire tutasigala nga twogera bikola kitwogera naye eno weebu y'okusiba abantu abavuma kati kino simanyi naye baddeko ne fulufika simuwolereza naye singa kitalingawo tunasimpoke teyeerabako na fulufika wabula wo kanze wembadde nkyali kuba yaŋŋambye mukawumu ku kya simpoke olaba ekibozi simpoke ali mundaawo bamuyisa akole statement wali ku kibozi kya Bindeeba ne Gundi n'omukazi ono omunene naye ng'omukazi alina puruvu nti Bindeeba amukola ki yamuzaalamu kati eyo emboozi ogiruka ogikola ki ogitambula naye kati simpoke gwe tuli mu kuvuga essaawa zino singa kizuuka nti tebeerabangako nga waliwo abadde amupika abadde amupika afumba emboozi eyo ekyo kale tukireke batiktokers nze ndowooza content asobola okusigala nga wali abaana batiktok abalungi nze siri active nnyo ku tiktok ne mulimu abaana ba mixing fani gwe baagala okuvuma beevuma nga batiktoka eyo mwevumire eyo ne waki osaala nogera n'ovuma Rema twasabanga wano bamuzazaale mu Rema nga tuyabye tutatu omukazi wamutwala nga temunazaala nga Rema kiyinza okuba nga ekimunyiga naye abaasama balekegamba engeri gyekideri balingamu negwe n'omuddako n'omukalakata n'omuvuma n'omusuza nga teyeebasa Bukenya Media omulabye omu ku baali mu lukwe olukwata Cephko wali mu lukwe salulimu nabitegeera ekyakwasa Cephko bwavu obwavu bwe bwakwasa Cephko sembera genda towulire olojja nyo nayogeramu nange nga fulufika abeerako gwawe essimu gwe sijja kwogera namugamba nti kalakubuka kammanyira nnyo soka onkwanire kakazi kaako kangu nnyo kabbale basirikale bange kabakuula ebiri ng'agimuwa ng'ayitandika essaayo halo how are you oliwa ndi kyengera omula nga yazzeemu dda kyengera nga sipiidi kalina nyingi nti ndi wano nange mundeeba tusinkane nateete twakawala nti kale sajja nga twawukane ng'avuga emmotoka baavuga emmoloka ng'atuuka nateete ate nga kawala kagamba akati enkya nyina birthday tuli mu nteekateeka za birthday ndi bizemukko ng'omusajja ng'agamba ebyo bya birthday oba tolina musajja ngenda bikolako byonna kawala nga kabuguma nga kapapa munnange ng'atuuka nateeta kawala nga tukana batuuka naye nzija ne bbulaza wange ono ng'akagamba bakuula na bbaawe yoyo Cephko gwe bajja naye ebbaawe Cephko badde ng'atambuladde mukazi we nga bwe bakuula nga bagamba nti nomuganda we nga bafune ssente banoonyeza birthday ze zibasuula muki mungaapo kati ng'omusajja atuuke nateete nga tebajja nga bagamba nze neeyongeddeyowa enasana gyendaga kati ne bano nga bagamba nti munampa ssente transport kubanga tugenda vuga emotoka ne muganda wange ejje nti nja bowa transport ez'amafuta nja zibawa nga nabo babama nga bavuga mu motoka paka nansana nga bamaliriza bulungi nnyo nga tukonekitinga sifu sorry nga bakonekitinga oluvika nga bakonekitinga n'abasirikale nga batuuka enansana nga babasalako omukazi yasigala na wa musajja bajayo omusajja ye omukazi nasigala wa musajja bandooza gyeyasuula ekyo sikikakasa naye kati bwavu kunoonya sente za birthday bye byakwasa Cephko naye nga tejjukira nti alina emisango n'amala gabamu ogenda wa yatategeera tubeere beegendereza nga tuvuma ate maama we baŋŋambye yazze bwa state house maama ate fulufika si yamuvunaana abasirikale bamuvunaana kwefuula kyatali personation kugambye yeeyitawa state house simai commissiona yatuuka newali yatusanga kusula motos yaleze bamugula mmotoka ye waliwo ne RPC siba omukyala n'afunga n'akakanyala ng'alabye RPC ekilowoleza ddala ndi aleka mutuufu omusirikale talina wadde tamanyi nawe bakuba na mmundu tamanyi nawe bagikwata naye yakakanyala sebaati netugamba aleka kiraga musirikale okusinira ku Cephko yeetonze yamenyese
Cephko yetonderawo before n'awandikira full figure messages zaki bamutta bisonga ne bamukwata ku Friday Cephko yatandika okwetonda nga mugamba munnange ngenda nakukola video live netonde naye ososa kudda mu inbox yo onsonyiwe wano nkolena ki ate nga bwomugambako nti oba omwana musonyiwe ate aba mukambwe ennyo gambo waayo yesalirewo nga nange mbadde ngezaako byogerako awo n'atabuka nanviirayo ne ŋŋamba owa kambireke namugamba ku 10 musonyiwe ne Benson bakola comedy ekiro ekyo ate 10 n'amuvuma ate nze gwe yali asse obuzibu obuliwo olaba bawolereza olabye abaana abo balinamu ensobi ze bakola naye Cephko ye balina okwesotinga nga bone fulufi ye maama badde nsaba ye bamusonyiwe omukadde oyo oluusi kigambo kirina omulya kubanga fulufiga si yamufuna singa kyabadde kikakka mupoliisi balina engeri yasobola omusonyiwamu nekiri mu butaala fulufiga akutte wansi ne waggulu nze nanga nviiriddeyo wano mbadde sikirabangako oyogera ekigambo nti sonyiwa abaana fulufiga naddamu okubaako gwavuma anti bw'okimubuuza ekyakubuuza yali akuvumyeko nekirala fulufiga alina sayizi ze zavuma bakusaasira be ye wagamba nti ye alina kirasi ye mwatambulira levo ze bayisima anti kyovola abavuma ebbanga ddene baali bamuwabiddeko bali mu sitanti kubanga abavuma nabo ne bamuvuma bavuma isima naye n'amuvuma ne kati buno obwana obuto bwe buyingira mu ntalo z'abajjeno ate nga kaba kayingiddeyo nnyo naye mmwe bannaye mbabuulireko ndabye obwana wano bano abaana bato oli omuwala oli mukazi we mubuuziza emyaka gye naŋŋamba 18 nekayinza okuba kali myaka nga 16 nze nkalabyawo kakazi ke ate ate kati akyogera mu kamera nti ndi mukazi wa Cephko kati kalina bazadde bannange nze tokalabyeko awo babadde awo naye bali abaana bato buuza oyo tubadde naye nyiri Cephko yansanga kusula motors etunyumyawo katono ne mugamba yali azze kujjawo motoka ye maama we ne muyita ne mugamba nti ovuma okoze erinnya naye oyingira nnyo kijja kukuleetera kanguuza ekibuuzo Kasuku ojjukira olunaku lwasooka okufuna like babiza nyingi ku Facebook kijjukira olwo yagambye Kasuku batandikawo okuvuma owaayi Dr. Tyamale sijja kwogera nnyo nabirabye Dr. Tyamale namulabye muffe twabitandika ate kati gwe wakola erinnya n'obivaamu problemu eriwe kyemutayawula kiri kimu okujereegerera n'okuvuma bintu bibiri byaki yanjawulo nze njerega naye sivuma oba nalinga njerega kati nabivaako banna negobye n'abantu bakavumira ddala waliyo omuntu ajerega noyanga omusajja akoze eki akujeresi n'omwana akuma banenagala ekibuuzo ekimu kinjagala okyogere kigube wano akaama yagamba muki mubeere bulungi tunaddingana